Abakulira ebyobulimi mu district ye Wakiso nga bano bakulembeddwamu omuwandiisi ow'obulimi enkulaakulana n'obutale ku lukiiko olufuzi olwa district nga Eketi Namuddu baagala gavumenti ekendeze ku bukwakkulizo bwe yassa ku nkola ey'okufukirira ng'omuntu alimira watono emanyiddwa nga small scale irrigation kiyambeko abalimi okufuna ebyuma ebifuuyira kuba obukwakkulizo buno buviiriddeko abalimi bangi obutettanira nkola eno. Ekintu ekyo simanyi gavumenti bweyinza kisalira ki magezi. Bano okulajana kuno bakoledde mu maaso ga engineer wa district eno ow'ebyobulimi nga Ejjagwe Joseph nga babadde mu musomo gw'okubangula bakansala ba district ku nkola ya gavumenti eno nabo basobole okugimanyisa abantu be bakiikirira. Tukkiriza nti abakulembeze bano ddoboozi neera batuukira ddala ku bantu eri wansi ate osanga ffe tutasobola kutuuka kuba buli mukulembeze wano alina ekitundu kyakiikirira alina abantu bakiikirira neera abantu abo bamuwuliriramu suubira nti omukulembeze libeera ddoboozi ly'abantu. Engineer Jagwe alambuludde bakansala bano ku nkola eno gy'agamba nti kati abantu mu Wakiso bagyetanidde nnyo ng'okufuna ebyuma bino omuntu asasulayo ebitundu 25 ku 100 olwo ebisigadde gavumenti nejjuliriza. Tanidde okuteekamu okusaba okufuna pulogulaamu eno ng'olwaliro wenjogerera twakawa abantu 62 naye ng'ate mulimu bangi neera boolaba nga bajja kwettanira okufuna ebyuma bino. Ayogedde ku kyawaliriza gavumenti ya kuno okufuna obuvujjirizi okuva mu banka y'ensi yonna okusobola okuteekawo enkola eno y'embeera y'obudde ekyukakyuka nga mu nkola eno abantu basigala nga balima era n'alaga n'omugaso gwayo. Naye olw'okuba waliwo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ate nga ebitundu 75 ekitono nnyo ebitundu 75 ku bantu be tulina mu Uganda balimi ne tulaba nga enkola eno ey'okufukirira ejja tuyambako okuyimirizaawo abantu abettanira okulima nga bakitwala nga bizinensi. Abakulembeze basinzidde eno ne basiima gavumenti olw'enteekateeka eno gye bagamba nti yakuyamba nnyo abalimi babe nga balimira mu buli budde we beetaagira. Oba alimye kasooli oba alimye lumonde oba alimye kiki kyonna kyalimye kubanga project eyamba gonja eyamba alina olusuku eyamba alimye muwanyi mukadde konna okuba nga akola ki ng'ebintu bye biba olaba green nga byonna binyirira. Wabula bano basabye gavumenti ekendeze ku bitundu ebya 25 ku 100 bidde ku 13 kuba ensimbi zino nnyingi nnyo nga ensonga lwaki bamufuna mpola tebettanidde enteekateeka eno. 25% ndabanga akanene nsaba olw'obulungi bwaffe n'obwegwawo laffe kakende oba wakiri kabe 30%. Bayinza okuba nga baliyagadde naye nga ne ssente za co-funding zennyini tebazirina. Ugenda ofundikira nga olw'okubula baba bataddeko ssente za co-funding essente zo ensonga kiziddayo mu budget. Naye ne ku mulundi guno singa onalaba abantu banaaba tebasobodde kuteekako bulungi ensimbi essente zijja kuddayo. Kifundikire nga abalimi bewalowooza nti badde baganyula mu nteekateeka nti tebagiganyiddwamu. Yakulira ebyobulimi n'obulunzi wamu n'obutale ku lukiiko lwa district Namuddu Kate alambuludde ku nteekateeka eno n'agisiima kyokka n'asaba gavumenti ekendeze ku bukwakkulizo abantu basobole okugiganyulwamu. Nga ffe kye tusaba ng'abakulembeze ba Wakiso kubanga omulimi waffe babadde bamuweera ku 25% ku byuma by'aba agenda okufuna nga tusaba nti batusalireko tuzze ku 15% abalimi baffe basobole okuganyulwa mu nkola eno eya gavumenti gye yaleeta eya irrigation system. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku Wakiso TV Agale.